ate abalonzi bange buli agenda olonda Peterson akabonero kikere bino bikulu Kalonde dewaka akange akako ogambye oti akako akalulu kange akako akabonero kafe kikere botuka ku baloti Kalonde dewaka toka kuuma lwaki olaba oyagala okusaba na Uganda ba kuba tulina protestive vote Kalonde kakuume bikola ki bera nga bakalangirira bakabale inze ngambye Kalonde akange dewaka munaya akaluka tugenda mu lutalo sagala bakuba amasasi sagala bakukuba tiya gasi sagala bagenda okunangirira nga tokyategeera please please vote go home ani agenda okukuuma ozandinzeka omulonzi yekasamala okujja ku polling station nakuwa akalulu addewaka go home and rest in peace oli bwagamba nti waliwo yakuleesa okubuzabuza bannayuganda bamukyamu si mukyamu kuba nina eyandeese ani yakuleese omuntu wange wa wansi lwaki akabonereko kikere akabonero kikere si kino ekya bulijjo don't flog for flog it is dandala flog akawulula okamanyi sikamanyi kana akawulula akatembuzi n'ente enjovu biki ebyo kabitirawo kati kana akalukabe keetaagamu ekintu ekyobulabi ekyenjawulo tetuli 10+ buli anagezaako okutwekoonako bwati akawulula kano kamutwala mpola tugenda twakuna kulonda nnyinza okuba nga nsigaddemu omu ensonga bakigamba Kalonde dewaka ate nze bwe banziba akalulu n'owulira nga akalulu kange bakabbye nga bali mu kweteekateeka okabba sigenda genda mu kooti ngenda kwetuga nveewo firire bala Uganda ne mukazi otakwesiga golooza sofunayo bululu obuwere 10 mu Uganda yonna kuba njagala ekisanja kimu Uganda enaabe emaze okukyuka so genda wangula Museveni namumaze lindako tunga mu kamere namumaze wano mu Uganda ngenda wangula President Museveni n'obululu ebitundutundu 98 obubiri bwagenda ogabana faire erimu ki faire eno wakuba nakato yagisokoddemu ebintu ebisinga amakulu naye erimu ebiwandiiko mulimu kino ekiwandiiko kyekiriko ddiiru kino ekyo bw'olina kyolabako bweyinze kino kuliko ddiiru kuno alaba kuno olabako ki kino ki kyolaba kuno kuliko ki gw'olaba ki bw'olina kyolabako kuno osoma ddiini ki nebabulire lindako osoma ddiini ki ebiwandiiko bibyo kuliko kyoko abali ku kamera tebabiraba abalabi abali ku mukutu tebabiraba kuno ogambe kuliko ddiiru kitegeeza mpe oli mu kulimba bannayuganda tolina ky'olinawo bayibuli egamba balina amaaso naye tebalaba ate ebiwandiiko ebirala ogambe kino kiriko ddiiru ebiwandiiko ebirala nkusomere ddiiru eri kuno kikino Deal Bogera Peterson and the United Arab Emirates deal to convert Uganda to enter the UAE and Uganda UAE come back there. Wanoteka ababaddewo bebano. Nze wano ni namba yange. Nero kitoda onozanya filimu zo. Wakati ndaba bijja bisobola. But bine bya president ogina bisobola. Oli mukaza nyiki. Waliwo ekintu tuyita ebintu ebyebuziba. Ebiwandiike ebibeera ebuziba bangi tebabiraba. Kati tusabanye bana Uganda fena tuzubuka amaaso no. Salamu alaykum. Agati nakalembe omusemi wedduwa. Bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 07523 375 29 temuddeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Ebyo nga ngitandise kiki ofunye entiisa amasanyalaze g'omukulembeze buliroliranwa buli lwosembera okumpi n'omuntu atuuka Katonda ebiseera ebisinga osobola n'okuba pressure bw'ataako nkikusabire katompa amasanyalaze nkuwa buvumu obusobola okutambuliza kwaya z'amasanyalaze oluwagulu ku transformer kigambe nkitwala kankitwale naye ssebo tokitute
Soko buza abantu. Abatulaba mwasuze mutya, mwasibye mutya, muri mutya. Abali wane Uganda muri mutya. Abali ebuzungu muri mutya. Babuze ko mu luzungu abali ebweru. Bungereza, Amerika. Anti kati ataawo tuba tyobodde oluzungu lw'Ebungereza lwanjawulo n'olwa Amerika lwanjawulo n'abali ku bukomansi. Oba tumanyi luzungu. Kati anti bakozesa ennimi nnyingi. Kati baba bakozesa birali kati abali kumpi wali bukomansi. Nze njogera kubali mu England, Wales, Scotland. Nenjogera kubali mu South Africa holabite. Nkoko bikwanzi. Olo luzulu. Tonfera naye. Towakana. Nkoko bikwanzi. Kitibira. Aha. Kati nenjogera kubana baka okulane alawulagala. Bawabo. Aba Nigeria. 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 Kati nenjogera kubana baka how are you today? How are you everyone? Good morning in USA. UK and all the Europeans. Good morning. Good afternoon. All America, Europe and Europeans. Good evening, all of you. And all of them are obudde buzibye. Good night. How are you today? How is the day going? Anti ekibabuuza good night. Ngoyogera. Oluzungu ng'olugero. Ati for musomesa atusomesa nga ateekamuko ne ku Luganda nina okuwa ekitiibwa essomero we nasomera. Basomerawa. Buganda Road Primary. Omusomesa atusomesa nga ebigambo by'Oluzungu n'atuteeramuko ne mu Luganda. So good morning everyone. How are you today? How is the life? But how is the our people in down? Omuntu wa wansi is very well. Wamuwulizaako oba nedda. Omuntu wa wansi ali atya? Omuntu wange wa wansi waliwo gwotegeeza. Ow'omukatanga? Siwoka. Entegezo yo mukatanga wo mukyalo no wa wansi ddala abo wabakubiddeko ate bonna nasobola kubira ne bamalayo soko yanjulira amannya erinnya amannya gabira ga Ssaabasajja Kabaka erinnya wano mu Buganda erinnya nze omugenzi Boogere Peterson omugenzi Boogere Peterson omugenzi president wa Uganda addako omugenzi ekigambo kiri omugezi naye gwe okyogedde omugenzi anti Bayibuli erimu akagamba balina amatu naye tebawulira kyogamba siwulidde bulungi ate oba owulidde nga ngamba omugezi gwe n'okiwulira ng'omugenzi oba weetaaga okuddamu okuteekako emikono n'amafuta oyagala bwa president obwa Uganda oyagala fuga Uganda sifuga kulembera nakolera wamu naye kambuuza lwaki obukulembeze mu buti obudde nnyo okubutuusa ku linessa laba bw'oyambadde kakati ate mmwe mulina kye mutamanyi mmwe abantu abataagala bannayuganda mmwe abataagala nsi yammwe okitegedde Uganda erimu abantu amirundi 3 abakyali emmere tulina gwe tuyita uptown it is the E-class mu luzungu bebana abantu abambala amasuuti amataayi amakooti abakuba amasuuti amalungi emmotoka ez'ebbeeyi betuyita aba uptown E-class ne tuba n'ono omuntu ono okuva mu Kiwato mpaka mu Vivi ye muntu wange owa wansi wenjogera ku muntu wa wansi bano bambeera mu Katanga banvuga booda baneekolera jange abeeyiiya bammere ya leero kati ne tuba n'omuntu ono okuva mu Vivi mpaka wansi ddala ye muganda wange omulimi alima emmere eno gye tuyamwa abali mu kibuga ye muganda wange omutemi w'ennyama ayambala gambuutusi ye muganda wange poota ali mu kyalo ng'embeera yakugatta bulamu be bantu basatu be tuyina ne tuba ne bali abaafa aba wansi ddala ennyo ddala ogenda kutunula mu kamera eyo ne tubeera naye oli omuntu eyafa yoyo wa wansi ddala kuba byonna bye tuliko wano saawa yonna tufa ku 8 ne batuziika ku 10 abantu badda mu walagi kambuuze byoliko bya serious fire eyo erimu ki fire eno wakuba nakato yagisokoddemu ebintu ebisinga amakulu naye erimu ebiwandiiko mulimu kino ekiwandiiko kyekiriko ddiiru kino ekyo ng'olina kyolabako nze kino kuliko ddiiru kuno olabako ki kino ki kyolaba
Kuno kuliko ki? Gwe olaba ki? Gwe nacho olabako kuno. Osoma ddiini ki? Nebabulire. Lindako. Osoma ddiini ki? Ebiwandiiko bibyo. Kuliko ki okwo? Abali ku kamera tebabiraba? Abalabi abali ku mukutu tebabiraba? Kuno ogambe kuliko ddiiru. Kuliko ddiiru. Kitegeeza mpewo oli mu kulimba bannayuganda tolina ky'olinawo. Bayibuli egamba balina amaaso naye tebalaba. Ate ebiwandiiko ebirala ogambe kino kiriko ddiiru. Ebiwandiiko ebirala biriko. Nkusomera eddiiru eri kuno. Kuno kikino. Deal Bogara Peterson and the United Arab Emirates deal to convert Uganda to enter the UAE and Uganda UAE come back there. Wanoteka ababaddewo bebano. Nze wano ni namba yange. Nero kitoda onozanya filimu zo. Wakati ndaba bijja bisobola. But bine byabo president ogina bisobola. Oli mukaza nyikiriza. Waliwo ekintu tuyita ebintu ebyebuziba. Ebiwandiika ebibeera ebuziba bangi tebabiraba. Kati tusaba nnyo bannayuganda ffenna tuzibuka amaaso. Ono muganda wange talaba. He's not looking. She's not looking, but this paper is full of rights. But she's not looking. Tolaba. Latulole onozanya filimu. Ogwo mulimu gwange sobola guvaamu. Bino byesonyiwa. Nze ndaba bino bikususa entegeera. Ate kati ennyambalayo, endizoningayo, yonna yabali bantu ba family mwenva y'amaani. Eze ebeerako abakulembeze ab'amaani abaweereza abantu era abakoledde Uganda eno. Okitegedde? Kino ekintu kyendimu kiviira ddala mu DNA. Osawo tali wali. So gende bagamba bamukendezeeko. Okitegedde? Family mwenva eyimiridde. Eze eweereza Uganda n'ensi eno. Nze nva mu family evaamu Dr. MC, DJ, goalkeeper, TikToker, YouTuber, Idi Amin Dada. Omugenzi. Nze kale bimpeddeko sina byakwogera. Oli mu kuzanyira ku bantu katembawo. Oyagadde kumanya na biki ebigendererwa byaffe. Kituufu ndi mu katemba. Nze ndi mu katemba era ndi munakatemba. Sobola kuva mu katemba lwakuba nfunye ekitiibwa ky'obwa president. So katemba amulese eno? Katemba, it is a job. But Uganda is not tour. Katemba is a job. Uganda is not what? Uganda is not a tour. Katemba is a job. Otegeeza kya mu Uganda tetwala katemba nga mulimu. Mu luzungu oyogedde otya? Uganda is not a tour to Katemba. Tetwala katemba nga mulimu. Nenga katemba mulimu gwenkola. Katobirese eno. Era kati buli kimu tulina kireeta. Wasomako? Nnyo. Wakoma mu kyakumeka? Nasoma primary ne njikuba ettale. Nofuna mmeka? Mu primary nafuna 32. Wagwa. Bakwadi meeting mu secondary? Nengenda ku secondary. Wasomera wa secondary? Secondary nagikolera Light Secondary School Kitoma Masaka. Nofuna mmeka? 42. Awo n'ogwa. No wakola A level? Nengenda ku A level ninzija wano e Kasubi. Wasomera? Wasomera ali kubayita Kawala Secondary. Wakola combination ki? Nakola chef. Egende etya? Maze emyaka nga siri ku ssomero nze ndi wa 2013. Kati mu senior 6 wafuna ki? Wafuna mmeka? Nafuna ndoza nagira nafuna the pass bill zokka. Wafuna mmeka? Mwali mukola out of what? Out of 20, out of 25 by then? Why say we bang? Mwali mukola out of what? Out of 40. So tewasoma mu bufunze? Out of 40. Ati tewasoma eyo teriyo. Kati ekyo toyinza kitegeera kubanga gavumenti yayonoona ebyenjigiriza. Kwakati kitegeeza tewasoma naye olina national ID yo. Nyitsebo. Kuba nayo requirement. Giyina. Olina emyaka emeka? Ndi mwana muto, ndi mu myaka 34. Bino byokola tebiswaza family yo ne mukyalawo? Gwe bikuswaza? Nze binswaza naswadde edda. Omutya? Togamba abaana bo basanyufu n'ebyokola? Buli lwokola ekintu ekyongera ku famire yo n'okujjukira famire yo oba okoledde ddala obuteerabira
family yo bino byonna byenkola bibaddewo mu family. Lwaki mukazi wuluza yakubbako empapula zo? Butaagaliza Bannayuganda kwagala kulaba Bannayuganda nga bafiirwa omukisa ogw'omununuzi. Bw'osona mu kitanda yakola tujja kusobola. Okimanyi nti nze ne Yesu tuli tuti. Niyinza okuba nga yenze Yesu gwe baayogerako. Neka mbuuze. Omanyi bakola research ebutabika ne bagamba ffenna tuli balalu bati eddalu livaalinga. Tulaba nti weetaaga okutwalako mu ddwaliro okukebera omutwe. Wala nti oba oli nomo. Ekyo kirungi buli muntu olina okufunayo olunaku ne weekeberako. Go and check up yourself. Have you ever checked up yourself? Yes. Every day, every month, every time. Nze buli luvannyuma lwa nnaku nnya neekebeza sirimu ndabe. Ase sirimu. Nze ndaba oba ambase bino byetambula mu kuba kayinza okuba nga kuba kande katambule kateka nekakubaka. So neekebeza every 4 days nendaba. Nenga kankoleko body check up. Kati naawe funayo olunaku ogende weekebezeeko omutwe. Gwogugo gulaba gukola. Ate singa kubadde tebukola singa tebagukyusa n'okuteeka ku muntu omulala. Byokola olaba omutwe gukola bulungi. So ngukebera bagulaba bulungi nti omutwe gwa president wa Uganda singa kubadde tebukola lwaki ogukola tebayise gwa. N'ove wakango yambadde bwotyo. Ndi bwereere. Nze ndaba nga ali obwereere. Buli kitiibwa kya Munnayuganda nkireesi. Ono muleesi. Ono muleesi. Ono muleesi. Kati Munnayuganda kyammanja. Wa Gomesi. Bwe bunaakya nayo nja gisabula. Kubanga oli kazanyiikirizi, oli munnakatemba. Buli Munnayuganda tulina omukiikirira mu mbeera z'esibu. Tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimo gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa, ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Nancho bwa president bwa Uganda nti abagalo bwa president bali kulevonga eyo. Abantu bangi abantu baffe bali mu kwongera okubuzaabuza nga batusiiga ekifaananyi ekibi. Kino ekikolwa kyaka kirimu Nakato yayongedde otambulira mu basawo bakati muganda wange andabanga aswaza amaaso ge bagazibye naye nsaba Mukama ekibi ekyo kikuveeko olabe omukulembeze. Nakato kati yaliwa yali waka taliyo kubanga nge siddangaka kituufu kuba tosobola kuva waka nga olina omukyala nga oyambadde bwotyo. Nakato taliyo naye twagobaganyeko naye mu kibuga awo. Bampise ne bagamba Nakato ezidaya twagobaganye kilomita 40 nga twetoloola ekibuga ekyo. Kati Nakato mpapula kize yabba namusuuzizaako ezimu eyo diiru yali yagibba. Mpa diiru endala naye ne Uganda yali yabba ebibuuzo byange. Yali yabba ebiki? Ebibuuzo byange. Ebibuuzo byo? Soko nsomere ekibuuzo kino namba 10. Kisome. What is the good people inside the country? Nagambyo. Tito, bati. Leta ndaga abantu. What is the good people in the country? Nakituuka. Namba 10. Wateka wo answer ki? Me and you. Nspelling kigambo me and you. Mu Luzungu mu Luganda. Nga wekiri nti spell the word me and you. Ma. A. Ya. O. U. Spelling kigambo pregnancy. Wachi kino wano answer je wateka wo namba 10. Pa. Ra. A. Na. Ga. La. Ya. Oyagala kulembera Uganda. Okiwulidde? Ogambe kino kiwandiko ki?
Ebyo bibuuzo byange binamalirako senior 1. Senior 1. Banaye bibuuzo ndaba bya P4. Ate mbitaka mbitabisi. Ate kino. Oyo physics mu primary. Physics mu primary. Maths twali tumuteekamu nga duka ffe twasomako mabegako nga babisengeka kati nakati alabye ebintu bino byonna bibuzebuze bana Uganda. Ebimu ku byobugagga. Uganda bannaye. Uganda zaabu. Tetwali tumanyi nti ne bano bajja kuvaayo. Endagaano yange ey'ekibanja. Yeeno. Kuno olabako ekiriko. Olaba ki? Wano olaba ki? Tunulako wano. Kino wano olaba ki? Ndaba endagaano y'okugula poloti. Agimaha atunda poloti. Ekera awo. Tulaba wano waliwo kyolabawo kyonna. Ne bannaye siraba. Naye kati oli baga nti watabuka omuntu we aba alimbye. Bawe ekintu kye nagambye dda mulina amaaso naye temulaba. Baga nti watabuka omuntu we. Ate waliwo ebintu ebyebuziba. Wawulyako kyayita ebuziba. Inside nga kyo kyabuziba. Ng'osobola okutuuka wano n'otuuka ku kisenge kiri naye nga tokiraba. Mu luzungu kyetuyita oba invisibles. Nze kaabiraba gwe tobiraba. So bannayuganda wamma tuli serious nnyo mu kalulu kano era nga twewaddeyo okutambula nammwe naddala abantu bange abawansi. Ono talwanirira muntu wa wansi wabula ffe tuli ku muntu wa wansi. I'm here about people of land soils. Abali ddala ku ttaka. So ze fere bannayuganda. Tekisoboka. Oba kimanyi oli mufere. Ekyo kimanyi? Omufere yakola ki? Nti waferako leediyo mu Katanga n'ogiteeka ku mpewo naye nga UCC tegimanyi. Kati singa nafera leediyo mu Katanga naali bagambye waliwo leediyo nga teyogera. Negenda ku mpewo nga UCC tegimanyi. Kati awo oba ofeze. N'ofera UCC. Ate UCC yajja ekakasa leediyo eyogera. Ng'eyogera. Mukyala kakwa yatuuka n'asanga eyogera nga Peterson. You are fantastic. You are beautiful man. So oze kuba bannayuganda mu eyo format. Bwe yatuukawo leediyo n'ajanga eyogera n'agamba yes. Kuba yajjanga alowooleza mu ggwe bannaye muyingidde buyingizi nga temwogedde. Uganda erina kuba free country ku bannayuganda. Leediyo twagiteerawo bannayuganda abalina ebiyiye byabwe bisobole okugenda mu maaso. Era kino nkikubira UCC omulanga. Bw'osanga ng'omuntu ng'atandise leediyo oba omukutu gw'essimu oba ogwa TV muleke. Lwaki UCC we yajja yagijjako? UCC ekyagikisaako birala nnyo. Muganda wange omugenzi Haji Kazibwe Bashir kitalo nnyo. No. Oyo wali mulamu. Haji wali. Wali. Ali ludda wa. Wali mu Uganda. Mwaka parliament akikira kawempe ya Maserengeta. Tomumanyi? Nze ndiwa wali mu Katanga. Wegatta naye ne mufera be kawempe ne baba wakalo. Bo wakolanga script zonna. Haji kitufu twamuleeta. Nga tumusabye. Mbere ye kifere. Nedda sebe. Ye wakola. Yennyini ate yatufera. Kati febe yaferera abantu baffe. Tuzze kutereeza okujjawo kiri ekibi. So leediyo yaliko. Leediyo yali eyamba bantu. Naye olwa abantu bettima era nagenzo kizuula byonna byalimu Nakato. Nakato. Okulemesa. Nakato mukyalawo. Omwinamu abaana bameka? 2. Omu yafa. Takwekakasa omutwe gwo buli kimu teyekakasa kyogendamu. Omu yafa yakubaka empapula ogenda ku Electoral Commission. N'akulupa mu UCC ng'otandise obufere okuteekawo leediyo ey'ekimpatiiro bireka abantu abawano mu Katanga ojjukira bulungi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ojjukira? Abantu ngo bakabaleta ebirango. Leediyo yaffe teyali teranga birango. Yali ekola ki? Yali epromotinga bikolebwa. Mu Katanga. Mu Katanga. Na kutwala Katanga ku next level. Ese olwe kutunulira nkutya kubanga. Ono musajja. Era si. Yateeka leediyo ku mpewo nga naye si. Leediyo yaliko. Mpozi yali 10 mu meka? 12 katonyeze 8. Na kati frequency yaffe tugirina nga amagezi tugajje wano without a transmitter. Ndabo bamunonkya alinamu kushokubirako katono nnyo. Without transmitter. Kuba twali tusabye emirimu ku mareediyo nga bagamba bava mu. Mpozi wasoma mawulire? Nakola Matscom. Wa musukuma omukolerawo? Omukati. Omukati. Mwaka ki? Nakolera waawo nga mwami Bale yakatandikawo. Wayitira mu kirasi ki? Nenva waawo mwami
omugenzi sengendo n'atwala France. France, Bufaransa? Olina passport ninezi. ZDX nasooka nemba nayo. Kebera sound wa radio yawo. Radio gye mwali mufererako mu Katanga. Jate tufera sebo. Radio yali y'abantu ddala. Era buli omu yeebuuzanga mubbi kyo yatadde radio mu Katanga naye kasita kati nkuguddeko. Ati so bannayuganda bwe bayagala bakwasa eggwanga. Nalaba nti abagagga baatuka okulwanyisa radio y'abaavu eveewo bo beeyagalize. Katonyeze munana Kata FM yekenenyezewa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Ebaya bubbi bubbi kankongere ne bannaayi oyinza lwakuba music ayinza okuba mu copyright tutoteta music ati mbadde njala kubira ku polomo owuliriza Kata FM. Eyo sound iyo. The future. Owulidde? Saaba fere, saaba bbi. Saaba kumpanya Peterson. So yagala kati kufera bana Uganda. Otegedde nti nze nzize njagaliza baganda ba. Oye okulumpanya otekawo amagezi amangi. Bwekiri? Nina mukwano gwange bali bamuyita World of Trump yitira. World Trump yitira yali musajja mugezigezi. Omanyifa abagenzi batono nnyo abatutegeera. Abagenzi si abagenzi. Yes. Tereza Oluganda. Ati gwe nkugambye balina amatu naye tebawulira. So buliro olina okufuba ennyo okubaako ekyo kye muteekawo ensi ekimanye nti nakyo kino kyetaaga okubaawo. Twasalawo tusooke tuteekewo radio station. UCC yajja netuuka mu Katanga neraba radio. Negamba Peterson, you are beautiful and conquerority. How to start the radio station without a transmitter. Nyanange nze nkyatya bufere bukati. Netuvaawo netuteekako TV. Nga bagiyita bati? Kweri bagiyita Kata, tewetaaga decoder okulaba. Tuli ku analog. Kweri kumpewo eweereza abantu. Tulaga biki ebikolebwa abantu ba wansi. Tulinako programu ez'abantu ba wansi. Tulinako programu ez'okusomesa abaana okwegatta. Okwegatta kutya? Twagala abaana okuva obuto omwana asome okwegatta. Omanyi nti okwegatta kuno kuleesa ebizibu bingi wano mu Uganda. Twagala omwana akule ng'amanyi okwegatta kutwala bbanga ki. Twagala tumanye omwana ono oba omuntu ono we mwegatta mulina kukoma wa. So si kumala gegatta fa. Bannayuganda balina okuba ne okwegatta limit. Ye musomesa ku TV yamu. Ku TV. Abantu bayige okwegatta kyova olaba ekitulemeseza okulaakulana bwegasi. Kakati wanotandika ekintu twegatta nga twawukana. Gobadde otegedde kwegatta kuliwa. Nzate olukiki kyenkuzeemu njibadde nkyawuliriza submission iyo. Katwagala kukola kuno okwegatta mu business Bannayuganda twegatte, but how they go with the people is the hardest. Begase adding when you are not left waze kwogeranga ayagala wa president oba waze kwogeranga comedian wano waze njogeranga president owa Uganda alinso okulayira. So omanyi kitegeeza okubeera president wa Uganda? Yes sir. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti oze kulembera bana Uganda. President mandate ye eriki? Mandate esookera ddala president ye commander in chief. Owekikolebwa mu Uganda. President omulimu gwe kukeera kubuuza ku bantu be. Baasuze batya, baalidde batya, ani mulwadde, bali mu mbeera ki, balina amasannyalaze, balina data, balina airtime, balina transport. This is the called president. Gwe mulimu gwa president. Ekyokubiri Bannayuganda nabo kulaba omusajja ono atukulembera ayina byakola. If we not want kiboko. Empapula wazijeeyo mpozi? Empapula twazijeeyo. Mukama yatusaasidde. Lwe twagobaganye na Kato mu kibuga netumusuuza ebimu ku biwandiiko ne tugenda ku isi. Bye bino. Ye mwamusuuzizza. Tekuli kiriko. Kati boli nabo mwenna gwenne banno tiimu yo yonna bonna entegera eringa yo oba
bowa bamunyungufu mu okusinga kuggwe anti katika oba yegwa bakulira mu ntegeera kati anti kye kino kye twagala okujja mu Bannayuganda bazibuka amaaso mazibe gavumenti yatugenda amaaso emikono ogenda ginoonya mu disitulikiti mmeka mpozi tuno Uganda ena disitulikiti 98 Uganda yonna gyoyagala okulembera yes botematema n'ebino bazze bajjajjamu ne tukola 147 districts anti bazze balyako ne municipality naye nga district kati emikono ogenda ginoonya mu disitulikiti mmeka 98 ze ziri mu Uganda ne beyabala kati gwena capacity bala Uganda kati fe twatula ne tugamba katubalirira abantu baffe abanaku abaavu so tuze kuweereza bana Uganda oyimiridde otya mu bya ssente olinamu ku ssente sente si kyekikulu olina ku ssente sente si kyekikulu wabula obuweereza kyekikulu onaafuna $2 miliyoni 2 twatandise eddo zinoonya ogenda zijjawo tutandise zijja abantu bange abawansi balina sente sigambye nti oyagala kufeera abantu bawansi abantu bange abawansi balina sente nange kenyini n'ebintu ensobola otunda ne bivaamu sente nteeka biki nina ekibanja kiri luddawo wandegeera mu Katanga awaliwo ekibanja esebo ettaka lyonna lya university nedda sebo simwe mwakaniranga ettaka lya university eryo luli ettaka lya university naye tulinako bannannyini bibanja university etwala kyapa yenna nnyini ttaka yenna nnyini ttaka kati fe nze nagibuuza university bw'ogamba nti gwe nannyini ttaka waligula kwani kubeera yemu mwazannyanga ne babbagonza ne baani mutekayo embeera awo ne Bashiri university bwebanga yenna nnyini ttaka yaligula kwani university bw'erivaayo neeleeta endagaano yaayo nga Katonda abateereddeko omukono nti mbaguzizza tuliga yes eryo ettaka lya Katonda ne wano tuli wa Katonda kati gwe oyina ekibanja kyenkana kitya ekibanja kye nninawo ziri 34 zeyagala okutunda ngenda tunda ebiriko kuba sobola tunda ttaka lya Katonda I don't have the obuyinza obutunda ebintu by'Omukama Katonda era ekyo tugenda kiteeka ne mu manifesto yaffe nti ekibbataka okwetta ku mataka tugenda kijjawo abantu betisolwa amataka abantu betidde amatako oyagala bukulembeze abaana balaba zino si firimu zazanya mbu tugenda tematemamu simanya kati ffe tetubikola ebyo okitegedde sebo mukama wange oluganda bwe nkugamba nti ddayo mu firimu ozanye firimu ayi Ssaabasajja netonda oli wano oyagala kubeera president ibanna tobeerangako wadde kansala w'omuluka nze mbadde mukulembeze era nakati ndi mukulembeze mu kika ekyabagero Ssaabasajja Kabaka yasiimye nampa obukulu bwakyo n'okukirabirira nze akulira ekika ky'abagero ekipya Ssaabasajja Kabaka yakisiima kibeewo obadde okimanyi ekika ky'abagero ffe tutuuma amannya ag'engero saamanya boogere tebuhabulwa ekyo tekiriiyo nantabuulirirwa tekiriiyo Ssaabasajja bannange ebyo byonna tebiriiyo tebagayina bagatuuma n'ekyo ekyo ekika tekiriiyo anti Ssaabasajja yasiimye kati olaba afuna obuvunaanyizibwa okuva ewa Ssaabasajja kati ate buno obuvunaanyizibwa bwavudde mu bantu ba wansi abantu bankubidde amasimu okuva mu mawanga ag'enjawulo babanga mba Peterson we bali kujja nga bana bakazanyiikirizi naye oli myaka ng'emeka nagala n'emyaka 34 ku myaka gyo ebyo byolina okukola kwe kulwanirira nti omuntu wange okuva ewaka nga nyambadde gambuutusi n'ekipale ekimpi musango ki mbwegala bwa president kakati ate abakyala abambala mini ne mbayimiriza wansi ayambadde boot what can I say about that ekyomukyala kyanjawulo naye omanyi position gyoyagala gyeweegwanyiza n'emikono tosobola weza mikono ne mukatanga mubeera bayinza okumma emikono kati njagala twegezeseemu nze naawe tuve wano tugende embalala batusimbe ku mugongo olaba abantu abali embalala abali obubi abantu abakatuwa emikono njala okusooka okwebaza abantu b'embala baatuwadde emikono twakafunawo abantu 3 abeewaddeyo okukuwa emikono abaatuwadde emikono ne batuwako ne ku ssente enkalu nagambye ogenda basolooza mala amasimu gajjeko essimu yange ndikwatidde ebbanga eppanvu ennyo singa yavaako osooka ojjako $2 gwe mbuba ku nominating kati ku byobugagga bye nnina kuba $2 zitereeza obulamu bwo ku byobugagga bye nnina $2 zimbulirawa byobugagga ki byoyina nina kamera Red Dragon ya sente mmeka
Mike ambulire okala bagita pata kamera Gold Dragon jeri ya centimeter nesokondaga ku kifaananyi awo nina transmitter ya centimeter eri gyaferera ka abantu nina kamera Black Magic Pocket ya centimeter nina title za film ezisaba mu 10 ziri mu centimeter nina title za film eza animation nya ezikugensi yonna ziri mu centimeter mu Uganda nze yasoko fulumira mu animation esinga amanyi mu nsi yonna bayita Zambezia azanyanga kikalori ne promoting ekinene kyaffe kya kalori ekyali tekirina bwogerezo kati milioni 2 busente butono mbukola ku YouTube mu kiro kimu YouTube yo bagideriruda sokondaga YouTube yo na YouTube agita Catterwood Film Production ina abagoberezi no wandika Catterwood ndoza tuyingidde omutwalo but views kyekikulu views ziri zitya ati era ne mu AdSense fe tusinga olaga kulaga ku byobugagga bye nnina oza wana wali mu sente mmeka wawo wanze kubanga wekusisa wekusa bifaananyi naye simu eno gy'olina gwe president ndi muntu wa wansi oza onajjawo sente mmeka buulira ensi kati wuuno omugenzi ali wa Basiri si mugenzi obala musajja wammwe mwe mwamuleta ne Bagonza ne muzannya obuferefere bonna mu Katanga kati ati nze nkubulidde ebintu ebiriwo genda obuuze ebintu byenkoze mu ghetto ewaffe nina foundation bagiyita Slum Kids Power Foundation ozeri mu sente mmeka kitegeeza otegeera gwe wesiruwaza ate kati nesiriwazizaawa R5 D5 girabako kuba wano ndaba kifaananyi zo bawa gidownloadinga jangu ku office nja kujja ku office nsooka embirabe jangu ku office olaba obadde owakanya radio wogiwuliddeko sijja wakanya just nali njagala nali noonya omuntu omufere eyafeera UCC yeno studio bangamba ogendako ku mpewo naye nga UCC tekumanyi netya n'okutya kuwulidde bayizawe twali ku mpewo waliwo omukyala bali bamuyita Kaggwa Sewankambo Irene Kaggwa ye yaliwo yajja n'akyalawo n'atya amagezi gabayiiya kubanga ffe tugezezaako okulwana okuva mu ghetto tugende mu zi office ez'enjawulo tukolere abantu abo kuba tulina bye tusobola okukola naye abantu balowooza nti baghetto youth n'abantu ba wansi tebasobola kukola by'amaanyi tegede sebo mbulira so bana Uganda nze ngenda kola nabo ekisookera ddala manifesto yange seetumiikiriza nze kujja kukolera abantu gye manifesto eri mu biki sinaba gikola tugikola ku mmandi ngenda kwebuuza kwalwa abantu mwagala nkole ki wajja papula nga tomanyi nakyo ogenda kukola nze ebyange nina byenjagala naawe olina byoyagala pulezidenti oba omukulembeze omulungi alina kwebuuza ku balonzi nyinza okujja nenzimba enguudo abantu tebaagala nguudo abantu baagala ssente ogende ng'owawa kati okutandika ku mmande tugenda kutambula Uganda yonna nga twebuuza ku bantu baffe abawansi mwagala ki tubiteeke mu manifesto kuba njagala ekisanja kimu Uganda enaabe emaze okukyuka so ogenda wangula Museveni namumaze lindako tunula mu kamera namumaze wano mu Uganda ngenda wangula President Museveni n'obululu ebitundutundu 98 obubiri bwagenda okugabana ate abalonzi bange buli agenda olonda Peterson akabonero kikere bino bikulu kalonde dewaka akange ogambo akako ogambye oti akako akalulu kange akako akabonero kaffe kikere botuka ku baloti kalonde dewaka toka kuuma lwaki olaba oyagala okusaba na Uganda bange kuba tulina protest vote kalonde kakuume bikola ki berawo nga bakalangirira bakabale nze ngambye kalonde akange dewaka munaye akaluka tugenda mu lutalo saagala bakukuba amasasi saagala bakukuba ettiyagaasi saagala bagenda okunnangirira nga tokyategeera please vote go home ani agenda okukakuuma oza ndinzeka omulonzi yekassamala okujja ku polling station n'akuwa akalulu adde waka go home and rest in peace oli bwagamba nti waliwo yakuleesa okubuzaabuza bannayuganda bamukyamu
si mukyamu kuba nina eyandese. Ani yakulese? Omuntu wange wa wansi. Lwaki akabonero ko kikere? Akabonero kikere si kino ekya bulijjo. Don't flog for flog, it is dandara flog. Akawulula. Okamanyi? Sikamanyi. Kana akawulula akati embuzi n'ente enjovu biki ebikabitirawo. Kati kana akalukade keetaagamu ekintu eky'obulabi ekyenjawulo. Tetuli 10+. Buli anagezaako okutwekoonako bw'ati akawulula kano kamutwala mpola mpola tugenda twakuna kulonda nnyinza okuba nga nsigaddemu omwo. Ensonga bakigamba kalonde deewaka. Ate nze bwe banziba akalulu n'owulira nga akalulu kange bakabbye nga bali mu kweteekateeka okabba sigenda genda mu kooti. Ngenda kwetuga nveewo. Ffe bala Uganda. Ne mukazi otakwesiga golooza soofunayo obululu obuwere 10 mu Uganda yonna. Bakwamu n'ekiwandiiko bakibbamu. Nakato yalina fayiro erimu kwagaliza. Aliko abakazi abamuliko. Wamuteekako abakazi abalala. Nze Nakato era nakati nkuwa last warning. I warning you the last way. I'm going to beat you a beautiful woman esawa yonna. Ngenda mpako omukazi omulungi. Kuba bangi abajja abangi abaleese empapula gwotuuka ali ku ofiisi yange. Bannaye abakazi bakonkonya ofiisi batuuse n'ogisuulamu. Nakatuuse nzije mu 2 mu nnaku 2. Baagala Peterson. Bakonkona kulaba president kuleeta appointment. So, guys, please wait a minute. I'm on another line. Mind no kwewoonya. Byoyogera tebijja mu myaka gyo. Olina envi. Oziraba naawe. Noli ku bintu bya mwana myaka 2, myaka 3 byoli mu kwogera. Kati byetwogera temuli makulu. Temuli. Golabamu amakulu mu byoyogera. Kati mbitali makulu okola ki? Ndi mukuwuliriza mpulira wanafunamu ekyamakulu. Naye ng'omanya abantu bali baagala obbiwulira. Nti omuntu alonde adde waka. Yagaliza omuntu obutajjukira kibi. Nze kyova ntambula n'ettayi y'essomero kwe nasomera. Tovanga mu muntu wo, don't left your people who is born you, who is born you. No, who is birthday you. Ne tomanyi Luzungu, teolina biwandiiko, toyina ssente, toyina kyoyina wegala bwa president. Lwaki togenze kuba chairman Oluzungu olumanyi? Olumanyi? Lumanyi bulungi. Njagala oyogere ekigambo kino kize mu Luzungu. Owonedde watono awalema ekkero okubuuka. Ndowooza gye nagambye nti kyokka sooka olabe n'ebiwandiiko by'ompadde laba kye binkoze. Oba obitereka wa? Gwe weegiridde. Olimba nnyo naawe. Leka naawe. Kaka akange katono nyogera. Owonedde watono awalema ekkero okubuuka. Kale kankuwayo ekintu kimu bw'okinamba mu Luganda nga ntegeera onsinga obukugu. Tayiga bagiyita batya mu Luganda? Tayiga baba abalabi tomanyi tayiga. Tayiga bagiyita batya mu Luganda? Tayiga togimanyi kyogamba. Nze ngimanyi. Kati gwe gibuulira abalabi. Wakana nange wano. Kwete ngambye simanyi Luzungu. Kati nange ne gambo ina byotamanyi mu Luzungu. Ne bikulemerera. Nze mbuuzaayo kimu nkubuulire bakyogera. Oba bakiyita. Nze kati sooka ombulya tayiga ini Luganda. Peterson. Oba nkuweeyo akalala. Kale. Tomala nnyo obudde. Wakati oli mu kukaayana nange oleetawo tuli mu kuyiga Oluzungu ndumanyi nnyo nnyoko. Sinye ddala eri ndi awo ku nnyoko mpola mpola. But wombuulira kale yogera kino. Abazungu balina akagamba America is land of opportunity. Naye gwe njagala ogamba omuzungu ono nti akatogo tekawoomye ebitooke byebigwa. Leero nafunye gwe sikufunangako. Sabo Uganda mweze tugendamu abantu beetaaga okumanya. So kino kijja ekifaananyi kya Uganda zaabu kugwe. Uganda kituufu zaabu. Naye lwakuba abagirimu ffe abatagifuula zaabu. Nga tuze mu bintu ebiri serious, bana Uganda balina obulumi. Olwo ebintu biringa bitanga. Ekisookera ddala ebyenjigiriza bifu. Byagwe toge. Wano osanga abantu bangi nnyo naddala abo abazungu abazze wano ne boonoonawo.
Olaba batuuka n'okuleeta ensolo ya tayiga bannayuganda bangi tebagimanyi. Abantu yaliwo. Bwe bagireeta ne bagikweka batono nnyo era ffe abagezigezi abatuukako ebuziba ffe tugimanyi ffekka. Ne bavaawo ne baleeta kye bayita zebra crossing. Okimanyi omuzungu akulabanga entulege. Nyamuno nti entulege. Sisalira wano basalira. Nze sisalira ku zebra crossing amunoti entulege. Naye osanga omuntu nga yeeyita diplomat, yeeyita omukugu, yeeyita amanyi ennyo oluzungu, eyasoma ennyo nga musomesa ne Makerere ng'asalira abasalira entulege. Zebra crossing babazirawo entulege we zino salira. Zebra kye ki mu Luganda? Era yeeyo entulege. Entulege ne bagiteekamu n'ebikubo bwe biti. So bagamba entulege zisalira ffe tusalira. Nazo zirimu era ng'olaba Omunnayuganda asomyeko nga naye asigaddewo. Omuzungu wetu yakoma okwo n'atuleetera bino ebyana ebiraga nti waliwo essomero. Lwaki byo tebikula? Byana ki? Ebiri ku kapande ekiwala n'ekiri. Kapande. Nze nina ebyana ebyempiseeko ebbanga lyonna okuva obuto nga ngenda mukyala. Naye olwesinkana ekyana kye kimu. Why? Uganda tuzibuka amaaso. Nzize kuzibula Bannayuganda amaaso okubalaga ebintu ebiri ebuziba. So naawe nsaba ozibuka amaaso muganda wange. Tulabe ebintu ebiri ebuziba. Education ya Uganda yafa. Omusajja omuzungu yaleeta okusoma wano. Si bwe kiri? Bashiri. 0+0 funa meka. 0+0. Ndikuwa luzungu bannaye bimuweddeko omusomi. Nze gwagamba ataasoma mbiyina wano. I have it in head. 0+0. Era wana 0. Tekimanyi ekyo. Olaba? Obana meka. Kati okusoma okutuufu 0+0 ofuna O. Plus O ofuna round. Plus round ofuna saako. Kati osobola okunjawulira saako ku 0. Sagala kati omanyiye ekisooka nkoye theater yo gye twandikidde okutuuka wano. Okitegeera? Lindawo katono. Njagala ompe proposal gye mulina ku education ogamba byafa. Bwenga Peterson ne banno proposal gye mulina. Ebyokusoma bwe tugenda osookera. Nze nange ebinina byenjagala nga sineebuuza ku bantu. Ebyokusoma bino tugenda kusooka ng'omwana wazaalibwa bw'ati mu ddwaliro bwe papa asooka kugibwako DNA. Ekyo kiri mu education? Tukyeta mu education. Omwana ono bwagibwako DNA ne tukebera mu family mwava. Omusaayi gwe gugudde ku jjajjaawe eki. Kati jjajjaawe ono yali akola mulimu ki? Omwana n'asoma ekintu kyagenda okukola ng'akimanyi. Era agenda kisomera ng'ebbanga tono. Emyaka 3 za kusoma byakwegatta mu business. Emyaka 5 kusoma kyogenda kukola. Emyaka zibenga 10 ng'omuntu avudde mu ssomero akole. Nina mukwano gwange yasoma kumpi emyaka 25. Mu mwaka gumu yali afuniddeko mu mwaka akava Makerere taxi ne munnyula. Family nefiirwa ssente n'abantu ne bafiirwa mulaba tekikoze makulu. So okusoma omuntu agenda soma kyayina kukola. Wano kyobawo ebintu bingi bifudde. Oli omusanze yasoma busawo ali mu boda. Peterson bakusiba koko wagenda ko mukomera nnyo. Mukomera omuntu gye gwatabukira. Nedda sebo. Nali nwanirira mmwe. Bakusiba mwaka ki? 2021. Wano mukana akalulu. Mu kalulu ako nga tukamaze. Waliwo NUP. Era omugenzi Ajikazi bwe Bashiri bwe buzibwe nafuna ennyo. Yansasula kujjako simu na kubona abonera mu prison. But byansi. Wamala ebbanga ki? Nali emyezi 9. So wavayo nga omeze n'envi. Ngendo vayo nga omutwe mweru. Nkulaba. Kati omutwe gonna ne gutabukira. Ruzira. Ebintu bye asali ruzira nali wala. Sijja kwogera prison kuba yesingo bonya abantu. Kigo. Butuna tukutemu entebe tujja bitereza. Okitegedde. Eri eyo mu Western. Gye bakusibira. So, ebintu byenjogera go birabanga katemba naye byaddala. Education system yafa. Omuntu bamuwa oluguudo mbu engineer n'akola oluguudo mu myezi 2 ne tujjamu ebinnya. Asoba wasemusemu musoba nga sente ze mulina ntini n'abagamba ne ku sente ezo nsolo bakolera kino ne mukikira. Togamba Uganda terina bintu bivaamu sente. Simanyi. Tulina department ya environment ebyobulambuzi. Environment? Birimu ebintu bingi. Abazungu bava ebuzungu ne bajja ne balaba ensolo. Birimu entulege ebiki ebisolo bye binenenene. Kati waliwo n'abantu abava mu nsi nga tebalinamu busolo.
najja wano ngikimulese Uganda kulaba butono sijja kwogera wano tuli ku TV sinza kwogera nti mbizi ba president taswavaamu ekigambo nti embizi batulina ko baganda baffe bana basira naye mukatanga bakwita president bakusanga nsi yonna Okitegedde ebyobulambuzi bisobola ovaamu ssente empitirivu esobola okuyamba ku Bannayuganda. Bannayuganda bafuna free delivery and service. Okitegedde ssebo. Wano mu Uganda ffe tukola amasannyalaze ogalinewo. Noba oli kugana iba. Genda maaso. Sokoddemu. Genda maaso. Nze nyina okubuuza ebibuuzo sigwa alina okumbuuza ebibuuzo. Anti nange nkubuuza ekintu oba system etambula eyewamu etambula ng'eyawaffe aba abantu ba wansi. Wano osobola sinkana muganda waffe ng'ava mu bbaala atamidde. Nega tugenda kukyusa nina manifesto ya mukwano gwange gye nalengeramu nga yali amakulu ey'omugenzi Padde Bitama. Twajjamu kamu ak'okukozesa taapu za bbiya ng'omuntu amunywera waka. Tugenda kufuna nga ziviira ddala ku makolero. Gavumenti egenda yitangamu nti abanywi ba bbiya ne mujja tuwangayo siringi 10 buli weeki. Tulujjemu tulutwale tulukwase ki ekkolero liri. Baleete taps ezo ng'osumululira waka tetula kuddamu kufuna accident z'abantu nti abadde atamidde. Naye Peterson buli kyoyogera tekirimu omanyi nti nno bw'oba tewatabuse mutwe olina ekizibu. Kifumiikirizeeko. Abaana balina emyaka ng'emeka boyina? 2 omu mufu. Mulala naku zino mulwadde. Wa myaka emeka? Myaka yange n'essaawa yonna era bwe nzijja wano temugaana okujja okuziika. Naye mulwadde? Bona Nakato yabazaala? Nakato tomulina mwana? Mulinamu omu. So olina abaana bameka? 2. Ye yazaala yafa? Ye yazaala yafa. Yali yatomera? Ani? Nakato yakutomera. Ebigere byamutunda ewuwo. Badde sikimanyi. So tata w'abaana byakola byebyo. Kati kyogamba. Naye obudde buno lwaki tobutadde mu firimu n'oyongera okupafekitinga firimu zo n'otamala budde? Simanya noonya mikono njagala bwa pulezidenti biki. Firimu tuzikola. Naye mu Uganda mwagaana ogufuula omulimu. Batisiti bangi abafiiridde mu art nga banaku. Naye ate nga b'amaanyi. Simanyi oba okimanyi. Ekyo nkimanyi. Tuli kati ku bintu ebiri serious. Tuli ku biri siri kati otandise okwogera ba artist wano mu Uganda tebayina wadde 10 we bekyusiza. Osobola sinkana artist ng'omuntu gwe yasigaza kuba luseke ku internet. Ng'ali okwo n'akanukiro k'amaaso taginga teekako ssente naye nga artist alina ekitone kye abantu bamutegeera. Muwandiisi omusajja eyali badde ewaka ng'alina akasente avuga emmotoka ey'ebbeeyi kubanga musomesa asomesa eggwanga. Nze nina firimu ezisoba mu 10 n'emu gye nali ntunze nevaamu omutwalo ogwa Uganda. Kate ngobadde onyumiza nti firimu okuleka firimu ze tutunda nga tuzitunda ku AdSense n'okwesiba ku bi-app by'abazungu omuli Movie Box bye bituwa ku ssente. Ne wano nti akatale we kaliwa. Okola pulimiya ne wajja abantu 2 ate nga nabo babwereere. Olw'ensonga gavumenti eno guno omulimu yagugaana tegwetaaga. Comedian yenna omusanga mu show bw'aba tasabiriza ddayo makaya. Kituufu. So nze kyandeese kusooka kulwanirira sekita eno. Oba nagirwanirira otya kati? Bwe tukwata ku buyinza ba artist bafune mu biyiiye. Batya? Kuba ebiyiiye bino bye bitunze Uganda. Kyangamba tuwe kugundiyo batya. Ekyokufuna ng'oyogedde bugezi tekimala. Twetaaga okuba n'akatale mu bye tukola. Twetaaga okubeera n'ensawo y'aba artist nga muvaamu akasente akayamba ku bantu bano. Okimanyi ba artist namwe aba media tugwa mu kkubo lye. Mpaayo omwana ali mu media amaliriza obulungi. Nga yawummula ng'ali bulungi. Emirimu yagivaamu. Ng'ali bulungi. Kinabategeera baawummula naye yabasinga gye bali balinamu. Wano ng'ali wano Uganda? Tebalimu. Kizibu. Bompaayo omu ng'ali wano nga yawummula bulungi n'abivaamu ng'ali alina byakola ebirala. Oba ng'akyalya ku ebyo bye yakola. Taliiwo. Wano buli mwana ali mu media
bwanyigirizibwa otuuka ku ssa n'alaba nga takyagenda alina genda mu nsi z'abazungu. Bw'atafumbirwa aba agenze kusala amaliba ga biriga. Naye nga yalimaliriza bulungi kuba buli lw'obeera bw'oti mu midiya buli kyokola kiteeka ettaffaali ku nsi yo ne famire yo. Naye byonna tebikola. Bwe tuva abo baganda baffe abasomye ennyo okutusinga, bangi abasomye okutusinga nga badokita, balooya, basomesa, obasanga bali Dubai. Ali ku migugu atikula migugu ku nnyonyi. Omusanga ali mu Bwakadaama, ali mu Bwawusigaalo, naye nga dokita alina ebipapula. Wano wo waafa. Bw'ogezaako okwetandikira wano akali mu musango. Otandika radio ne bajiga. Twagezaako tandika radio nekola bulungi UCC n'egitegeera n'etugamba kati mukole n'egyeyingiramu omufere eyajjanga Kazibe Bashiri kumbe yali aze pima radio. Ati yali aze ye abagamba ki mukujja. Twali tumanyi muntu mulamu. N'abagamba atya. N'atufumba awo. N'agamba bannaye nze ndi musajja weeri naye ate tusobola okukwatira awamu ne tusobola okulwanirira omuntu wa wansi. By then yaliko w'amaanyi nga ne byakola bitusanyusa. Ne tugamba Katonda atuletedde omusajja ono yandibaamu amakulu. Kumbe Katonda atuleetera ekibi, Katonda atuleetera ogezesebwa. Wali ogesezeddwako n'obeera nga tolinaamu ssente, olina okulya, olina okunywa, olina okuleka akameeza. Ne weebuuza nkole ki? Naye nga tola maaso olabawo muguwa gwakwetuga nga kyosigaza okukola. Kati ye bwe yajja yabagamba atya? Yabagamba agenda tuteekamu ssente mu leediyo? Haji yajja mu leediyo kumbe yali yanoonya dda frequency n'egaana. Ate bwe yajja mu leediyo n'alaba nga bye tukola bya njawulo n'agamba bano abalina amagezi gano galina okukoma. Yajja kulwanyisa kye tukola. Ne tugamba kale leediyo tugitadde. Ne tugamba katutandike okukola juice. Omumanyi juice? Simumanyi. Ebyokunywa mbimanyi naye wamwe simumanyi okukola. Nga tubiyita kata drinks. Niwe lwaki mukozesa ekigambo kata? Kata kiva katanga. Katanga. Kiri KE. Olw'okupromotinga wetuva obuteerabira buvo. Ne tutandika juice. Ogutongole ogulimu bannakyemalira abantu ab'emitima emibi UNBS nejja. Ne bagamba nti tebituukaganye na mutindo. Bye mukola tebituukaganye na mutindo. Mali mutuse ku level esupplyinga. Twali tutambuza ebyokunywa. Nga mulina n'obumotoka obusupplyinga. Twali tulinawo katukutuku. Naye obwongo nomanyi nti obwongo olina bungi. Obwongo buno obwongo bungi naye tebusaane nomubya pulezidenti ddayo eri oyiye. Ate bwe n'atuuka wano kuba mmanyi abayiiya bano bwe bayita UNBS neggalawo akakolero kaffe. Bw'otuuka mu nsi ezaakula omulimu gwa UNBS omutuufu gwakulaba bintu ebikolebwa mu Uganda bituukaganye bitya n'omutindo. Nti abasajja bano bakoze ka factory kano kabulamu miliyoni meka. Kati bawe ssente zino ezibulamu bakole ekituukaganye n'omutindo batandike okutuwaayo. Oba tupa ssente ku buli kye batunda. So si kuggalawo kutta mirimu z'abantu. Abantu be twali tukola baali balina family. Abamu badda mu byalo. Yagwe wali managing director? Nze ndi creative director. Sidi. Toyina ssente naye obwongo bukola. Tetulina ssente naye tulina amagezi. Tetulina ssente naye tulina ebirowoozo. Tetulina ssente naye tulina akalulu. Tetulina ssente naye tulina abawagizi. Okitegedde? Kati UNBS omulimu gwayo omutuufu gwe kulabirira bintu bya bannayuganda kubyongeramu ssente kulaba butya bwe bafuna ssente nga tonyigiriza sikunyigiriza kuba nabo balina abaana baabwe balya n'abaffe balya. Ye UCC si kujja kusena bintu bya muntu birekewo kuba nina bwe mpadde emirimu. Kati ebintu UCC ebintu yabisena? Yabisena ebiyina. Ne bangamba oyagenda okutuukiranga ebituufu bijjeewo. Nedda ssebo yabisena ebyuma byange ebyampeebwa abasajja abakugu. Bani ababikuwa? Nina mukwano gwange muzungu bamuyita Peri kanjogereko limu. Abasajja bazibu akola ne radio esinga okuba ennene mu nsi yonna bagiyita Keravu. Ogimanyi? Keravu ginoonyeko ku internet yesinga obunene mu nsi yonna yabasajja balokole eri mu ggwanga eri mu Amerika. Alina mu nsi yonna. Ate ye ali nnyo ku muntu ono wa wansi. Yakuwa ebyoma. Bwe baali wano
ne bagamba nti mukatanga muri mu radio bagenda okutuuka mu radio station ng'ebyaddala weeri naye nga amagezi omuzungu atenda butenzi magezi ga muddugavu naagano olaba akoze radio eno mu kugigatta obugasi nga talina mashini enzungu n'abeera ono eya you were very fantastic boy, you were beautiful, ne bampala erinnya lya Handsome. Nagamba oli mulungi nnyo. Muzungu oyo n'atuwa machine eya transmitter 500 watts nga tukavalinga Kampala era nga tulina frequency yaffe ne wano kuba bagenda tukolede nga na 12 katonyeze 8 nga siina gwe nnyingirira kuba wano mu Uganda etteeka ligamba lekawo dixies 3 tobako gwoyingirira neteekawo radio nekola bulungi then Bashiri n'agiyingiramu UCC singa yawuliriza ebirowoozo byaffe yali tulese ne tusigala nga tuweereza kuba waliwo bageto yuti bangi oba bayala yuti kuba waffe waliwo nnyo balijala yuti atayinaamu nga musajja muyimbi musajja muzannyi betulanga ka radio kaffe akatali kakusasula ajjamu ssente enkeera n'atakeera kukubo kubba masimu kumusanga mu kunywanjaga nga tubatereddewo ne audio production abayimbi nga nteesewo ne kamera twongere okola ebintu byaffe byonna tubizannye kola bulango biki ebyaffe ebyomuntu mmanyise ensi yonna nti ebitone biva mu bantu ba wansi waffe mu ghetto tetuzimba bikomera tuzimba myala naye UCC n'abagikulira kati omutima gwabwe mubi bagala radio babba ebyuma si kugala babitwala babba transmitter kamera laptop sound card console butegede kati abantu abafiirwa emirimu fekka tuli bayitirivu nenga abantu bali basasulako yo radio okusasula kutya okusasulwa like paying someone ngaakola choko oyina kuba na department ogifunyeemo otya oyiya omukwasa department nayiya yiya otya nti nze batwali batono nti nze ngenda kubeera mu firimu zange ati gwogenda kufunira ku YouTube bwetukuwadde ziva ku YouTube zizo bwetutegeka omuzannyo kuba twatukolanga mu stage play eziva mu stage zizo omuntu azopangisa kamera eyambako radio yali etuyambako kyetuyita mu luzungu publicity kyokka ebisigadde n'okuyambako abantu b'omu community njagala kuyiga kuweereza ku radio najja jangu wewemula toka kwa barabara sikere yingi hapa lwacho oteka okuwemula kyogamba omuntu ajja kubuza bovuma toka kati byonna byafa so kati obukide bwa president bwetuzeeko eno kuba president abantu ne balaba ekituufu naga bulijjo kino tukirindidde ebbanga lyonna so kati tugenda weereza Bannayuganda Munnayuganda agenda kubeera free nze nagendako e Japan nendaba buli muyiiya agenda mu mwaka ki naliko e Japan 2023 mukwano gwange bamuyita Richmond Promotions abeera London yakutwala yasooka okuntwalako e London amini Japan bwe nva e Japan nengenda e London twali tulinayo show yali etegekeddwa Richmond Promotions n'omukyala Mary Ingabire so we nalaba ebintu e Japan nalaba ebyenjawulo nti Abajapani bali bapromotinga nnyo buli muntu kyakola bw'obeera nti oli YouTuber ne batuuka agamba obulamu ki kamera nti kamera kamera bw'ogifuna ekubulako ki nti neetaaga sawundi omulungi nga bamukuwa nti osobola okukola ofune ne gw'okozesa mugabane nti gw'ofunako landlord waafunako omusomesa afunako n'omuvuzi wa takisi akufunako wano ekitaliiwo kati lumu mukwano gwange Jose Jobs Link omumanyi nsimumanyi Jose Jobs Link yategekako show in Istanbul etake Peterson njagala nze nkuwa kubanza abantu bana benkuwa bali bantambulizaako obwerere bantwala ku Istanbul nalaba ate abantu beeri banjawulo naddala bannabitone natuuka kugaya ina nnyimbeezi ne kafirimu ka short movie kadatika 14 nenge motoka javuga ne bwenkola wana emyaka 10 sijifuna
Nambuuza gwe oyimira odya nemugamba nina 100 title eziri out. Nangamba ate gwe oli doni nnyo. Bwe yajja kuba twasigaza connection bwe yajja e Uganda. Katonda yamuleetera mu kaseera akalungi ng'enkuba etonya. N'atuuka ewange Wosula amazzi ne gamwa welcome nagatufudde. Ono wosula Era yagenda alowooza mulimbye. Ndi mugagga nnyo ebyobugagga mbikoze ki? Obikwese. Kumbe tebiriiwo.